nails at Krishnamurti's cementing. Katambi kolaba oba obutambi obwenjawulo bwentandise nabwo mukwano gwange dakiika eno obutambi obuviira ddala ku kkubo erya the Kampala Northern Bypass okusingira ddala bw'obanga oyise mu bitundu bya Kaleerwe n'oyita Bwayise at the same time n'ogobanga we lugenda Namuŋŋona Northern Bypass yolekera Masanafu n'okudda mu maaso Busega ne weeyongerayo oluguudo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 March omwaka 2026 lukeeredde mu mbeera enzibu ennyo nnyini ddala mukwano gwange ekyo olina okuba nti omanya embeera gye lulimu si nnungi n'akamu jaamu mungi nnyo nti abantu abakedde essaawa 12 zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga bakyali mu kkubo nga tewali mmotoka etambula osobola okuba ng'olengera ekifaananyi ekyo bw'olengera sayidi za Namuŋŋona awo ekyambukirira waggulu ku Northern Bypass eyo wonna wakutte kyokka ng'enkuba etonnya abali ku luguudo abasinga bagamba nti waliwo ka accident akahapeninze sayidi awo nga Bwayise wakatikati awo kati waliwo ekimotoka ekigudde ate nakyo ne kyongera embeera okugitabulira ddala ojja kujjukira nti oluguudo lwa Northern Bypass bali mu kulukola era ebitundu ebimu baabisiba ne bateekawo ne diversions ez'enjawulo kati mukwano gwange akatoga akali awo atannaba kubanga otambula osobola okubanga olinnyamu oba okunoonya ewalala kale akatuddeyo Iran olutalo ng'ebintu we bigenda maaso n'okubanga bitambula mukwano gwange ngenda kubanga nkozesa kifaananyi ekyo kyokka wabula ngenda kubanga nkuwa information as it stands right now olutalo lwa Iran wamu ne America mukwano gwange embeera ky'olina okumanya si nnungi n'akamu yadde leero ennaku z'omwezi 3 March omwaka 2026 so nyongera kuleetera development as it stands right now okusookera ddala embase ya America mu Kuwait bagigaddewo era nga eggwanga lya America ligamba nti ligaddewo embase eno ekiseera ekitali kigere okusinziira ku statement gye bafulumiza bagambye nti due to ongoing regional tensions the US embassy in Kuwait will be closed until further notice. We have cancelled all regular and emergency consular appointments. We will communicate when the embassy returns to normal operations. Kati
ekyo nekyongera embeera okugitabula bagamba nti okusinziira ku tension eriwo ekigambo tension newe sikinyonnyola babadde balina okuba nga embassy bagiggala ojja kujjukira bino we bituukidde ng'abantu batandikidde ddala okuba nga bafa olw'ensonga nti n'abamerika bennyini baalozezza ku kufa era ng'abasirikale bana aba amerika battiddwa Iran we yakoze obulumbaganyi era ng'ekyo kyakakasiddwa ne Amerika yennyini wetutuukira olunaku olw'emmande ennyonyi zi-jet oba ekika kya jet 3 eza Amerika zaakubiddwa mu Kuwait zaakubiddwa ne Sekukubwa yenna katosobola okuba nga omanya lwaki Amerika esazeewo okubanga eggalawo embase yaayo mu Kuwait nti kati ate eyo nayo yafuuse danger zone gye bali era ddala baakoseddwa ne sekukosebwa yenna mukwano gwange mukadde ke kamu bwe tuba nti tweyongedde mu maaso eggwanga lya Iran lyakakasiza ne sekukakasa yenna oba amawulire agakedde olunaku olwaleero bakakasiza nti waliwo abajaasi ba Iran 5 abattiddwa mu Bushehel oba ekibuga waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Jam n'ekibuga ekirala ekimanyiddwa nga Dil mu Central Province ya Bushehel waliwo abasirikale ba Iran 5 abattiddwa mukadde ke kamu olwa pressure eyongedde okubanga erinnya buli dakiika eyitawo eggwanga lya Canada nalyo ligaddewo embase yaalyo eri mu Riyadh omanyi bw'owuliriza ebintu bino mukwano gwange gwali e Uganda olina kwongera kubanga ofuna okutya ku lw'abannayuganda abali mu nsi zino omanyi naffe tulina kusooka kufa ku bannaffe nga tetunnaba kubanga tweyongerayo so eggwanga lya Canada nalyo lisazeewo kubanga embase yaalyo eri mu Riyadh ligiggalawo olwa tensions oba situation eyongera okubeera nga etabuka era bagambye nti due to the current security situation babadde balina okubanga baggalawo ne sekuggalawo yenna mukwano gwange agera maaso olw'okuba nti weetegereza embeera nga bweri mu kutambula in fact bwe tuba nga tweyongeddeyo okusinziira kuba democratic members oba gye wandiise wali congress oba parliament ya Bungereza bagamba nti ebintu byonna the Democrats say that any threat posed by Iran was to Israel not to the US okusinziira ku teeserezo w'eggwanga erya America bo bagamba nti obulabe bwonna Iran bweri mu kuteekawo bw'obukosefu obw'ekika ekyawaggulu bwonna Iran bweri mu kuteekawo mbu bwabadde tebusindikiddwa eri America nti Iran yabadde egezaako kukuba Abayisirayiri yabadde tekuba America. The Democratic members of US Congress have criticized claims by the Trump administration. The strikes on Iran were justified because of the threat posed by Tehran to Washington, saying any threat posed was to Israel. Makwana, a Democratic senator from Virginia and vice chair of the Select Committee on Intelligence, told reporters after a briefing there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. So okusinziira ku mukulu Makwana, senator wa Democratic okuva wali mu Virginia ate nga vice chair ow'akakiiko akateereddwawo oba akakiiko ako ak'ebya intelligence mu line efaananako bwetyo agamba nti tewaliwo bulumbaganyi bwabadde bukoleddwa ba Irani nti nga babuweereza ggwanga lya America. No imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. Bigambo bya mukulu yamanyiddwa nga Makwana. Kugamba bo abasajja bongera gamba nti Omuyirani tannaba kubaako mbeera gyakulambwa alina obukosefu bwasobola okuba nga atuusa ku Amerika nedda. Waba nti yakubye ku basirikale baffe
nezijeti zaffe n'abanga yazikubye wali mu Kuwait n'ebiringa ebyo yabadde agezaako kulumba Abayisirayiri wabula yabadde tali mu kulumba eggwanga erya the United States of America. Still mu line efaananako bwetyo. Kati still nga tukyagenda maaso, the US Embassy in Iraq has ordered government employees to leave country. Kati okwongera okulaga nti ssebo embeera eyongedde okufuuka ey'akazigizigi. Embassy ya America mu ggwanga lya Iraq yalagidde dda abakozi baayo aba gavumenti oba babaddeyo akina simanya ambasada akina biki baveeyo mangu era nga bafulumiza ekiragiro ekyabadde kigamba nti depart now. Yes, in fact nalabyeko State Department official amanyiddwa nga Moran Amdil yawandiise ku X n'agamba nti US citizens should depart now mu nnyukuta ennene ddala. Agamba nti kati kyekiseera balina okubanga baamuka. In fact siweewoka balina okubanga baamuka n'empya endala okugeze Bahrain balina okubanga bavaayo, Egypt balina okubanga bavaayo, Iran, Iraq, Israel. Mulain efaananako bwetyo mukwano gwange. Kugambye embeera buli dakiika etuukawo eyongera kubeera yakazigizigi. Okutya okw'amaanyi mu ggwanga erya Iran newankubadde nga bo bagambye tewagenda kubeerawo ceasefire yonna. Mukaddeke kamu mukwano gwange eggwanga lya America lyongera wadde liraga nti nno ly'amaanyi era ligumye nnyo naddala mu lutalo oluli mu kugenda maaso, wabula liyina bye litandise okubanga bikola obanga litakinga actions ez'enjawulo ng'okutandika okubanga lisaba abakozi baalyo okuva mu mawanga ag'enjawulo n'okubanga liggalawo ebitebe byalyo. Kati nno eggwanga lya America still mu Saudi Arabia oluvannyuma lwa attack yabadde Saudi Arabia awo America era yagaddewo ekitebe kyayo oba embase yayo side eyo negamba nti musooke mwewala okujja ku kitebe kino era tewaliiwo mirimu gigenda kubanga gikolebwa yagala gaana. Kugambye olutalo lukyafuuse olutalo. Iran, Israel, America. Kati bwe tweyongerayo ojja kwebuuza kati Omuyisirayiri yaali kuki era kiki ekiri mugenda maaso ku side ya Israel. Israel says Air Force is continuing to strike Iranian air defense system. Yes. Abaisirayiri bagamba nti bakyagenda maaso nokola operations ez'enjawulo era nga batagetinze nnyo obwengula bwa Iran n'ebyokulwanyisa bya Iran eby'omu bbanga era nga bagezezzaako okubeera nti babaako zinnamunkanga ez'enjawulo ze bateeka wansi. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Adrei agamba nti bagezezzaako okubeera nga batagetinga abantu ab'enjawulo naddala abakolera mu defense ya Iran era nga ne radar system yaabwe Iran mweyisiza minzairo zaayo naki bagezaako okubaako engeri gye bataapingamu n'okubaako engeri gye balemesa abasajja aba Iran okusigala nga bakyakola ennumba. Then another question could rise that how is Trump administration justifying the attacks on Iran? What we have been hearing from the Trump administration, both from President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio, as well as from Defense Secretary Pete Hegesh, is a variety of reasons why the US launched its airstrikes on Tehran. There is no one reason why, but everything has been offered from trying to neutralize Iran's ability to support groups such as Hezbollah and Hamas. Bagamba nti bw'otunuuliramu obukulembeze bwa Donald Trump, omukulembeze wa America, bw'oyagala okwebuuza ddala nsonga kyemulumbaganya Iran n'okulaba nti bateekawo amaanyi ag'enjawulo
kigambibwa nti okusinziira ku badde biwulikika okuva eri obukulembeze bwa Donald Trump okuviira ddala ku president yennyini ogende wa secretary of state amanyiddwa nga Marco Rubio ate ne defense secretary Peter Hegesh tebannawa nsonga nnyingi nnyo ne bagamba nti emu ku nsonga y'ensonga y'okulaba nti bakendeeza amaanyi ga Iran okubeera nga esupporting aba Hezbollah n'aba Hamas mulaini efaananako bwetyo era nga United States nti yo eri mu kugezaako okulwanyisa threat esobola okuva mu basajja aba Iran singa banaaba bakotte ku byokulwanyisa bya nuclear kati yo America weesinga okulagira nti kyekisinga okugiteeka mu game wakati newankubadde nga bangi bagisonzeemu ennwe nga bagamba nti military operations zonna eziri mu nkolebwa eggwanga lya America nga erumbagana Iran tezigwanidde oba ziri mu bumenyi bw'amateeka oba ziri illegal olw'ensonga nti Congress tennaba kubanga ewaayo buyinza bwa nkomeredde eri eggye lya America okubeera nga litandika okukola ennumba ate ng'ojja kujjukira kino kyekigwanidde okusinziira ku constitution y'eggwanga erya America aba Republican bagamba nti there was and there is an imminent threat from Iran and so the Trump administration was correct to act kati ab'ekibiina ki Republican bo bongera okugamba nti kyabadde kigwanidde America okulumba Iran era kyabadde kigwanidde Trump okukola ebiragiro bye yawadde nti olw'ensonga wabaddewo threat y'amaanyi okuva ku Iran eyo ti abasajja bandibadde eri nga beerwanyalwanya ne Israeli bwe beerwanyalwanya wano nawali ne bamalirizanga America ekikoseddwamu wakati kati bo bagamba nti Donald Trump okubeera nti yasitukiddemu ate era wamu n'okubeera nti kintu akiri wakati aba ataasa ggwanga lya America mline efaananako bwetyo United Nations kati omulala ayinza okwebuuza kati ate yo United Nations eri ku ki naddala wetutuuse mukwano gwange ngambye nti nkuwa updates as they happen eno video ngirecordinze nakusoma 3 Maachi omwaka 2026 ziri sawa 4:45 wentulire ku mzindaalo ekitongole kyensi yonna ba organ ya United Nations yo yavuddeyo kubeera nti ewooninga n'okubeera nga eri mu kutya okw'ekika ekyawaggulu olw'obuzibu obw'amaanyi obuyinza okutuuka ku baana obuyinza okutuuka ku bannansi amasomero ate era wamu n'amalwaliro ojja kujjukira by the way ne mu Iran awo waliwo eddwaliro eryakubiddwa yes eddwaliro lyakubiddwa ate era still mu kibuga Tehran ekya Iran waliwo ekizimbe ekyakubiddwa nga kirinaanaganye ekizimbe kyali ekya parliament oba ekirinaanye old parliament building nakyo kyakubiddwa ne sekukubwa yenna gene maaso kugambye lutalo luli wakati wa Iran America Israel ate era wamu n'ensi endala ezeesanze wakati mu kavuyo kano eggwanga lya Israel nalyo lyayongedde okuba nga likola obulumbaganyi e Beirut okusinziira ku reports eziva side eyo Haret Hirak oba akatundu aka Haret Hirak Dahia n'obutundutundu obugwa mu Kuwait bitundu bya Beirut abasajja aba Israel bayongedde okubanga bakola ennumba side eyo ebintu mu Beirut byo si byangu n'akamu mukwano gwange okutya kukyeyongera ku bbeeyi y'amafuta kozi emiwendo gyago gyongedde okubanga girinnya
mu nsi zino zonna ezeetoolodde entalo zino sayidi eyo olw'ensonga nti ne refineries oba agamu ku malongoosezo g'amafuta gatandise okuba nga gaggalwawo mu nsi ez'enjawulo naddala mu buwalabu awo. Yes, okusinziira ku Iran bagamba nti United States of America yatandise okuba nga launchinga strikes oba ng'ekola ennumba ng'ezikola ku lwa Israeli. Okusinziira ku foreign minister wa Iran omukulu amanyiddwa nga Abbas Araghchi yagambye nti United States of America eno yatandise okuba ng'ekola ennumba ku Tehran wabula ng'ezikola ku lwa Israel. In fact omukulu oyo yawandiise ku mukuto gwa X nagamba nti Mr. Rubio admitted that we all knew US has entered a war of choice on behalf of Israel. There was never any so-called Iranian threat. Araghchi bwe yawandiise. Kati biri obiwulira obwedda Abamerika bye bagezaako okukozesa ng'ensonga ez'okwadimitinga ku lutalo luno oluli mu kugenda maaso. Ensonga obwedda Abamerika ze bateekawo nti nno twalabye nga waliwo threat eyinza otutuukako naki. Foreign minister oba minister w'ensonga z'ebweru owa Iran yagambye nti aba basajja balimba. Oyo musajja Marco Rubio Omumerika balimba just bayagadde kwessa mu lutalo olwa Israeli ne Iran nga beeyogeza mbunno balabye waliwo threat. Kati foreign minister wa Iran agamba nti nedda ssebo temulimba just mwayingidde lutalo nga musazeewo. Yawandiise n'agamba US has entered a war of choice on behalf of Israel. Ti mwayingidde olutalo just lwa kusalawo kwammwe. Temutandika kulimbalimba bantu mweyogeza mbu simanya olutalo twaliyingidde lwakubanga twalabye nga wayinza okubaawo naffe obulumbaganyi obuyinza okuva ku sayidi ya Iran. So mukwano gwange embeera bwetyo bwekyatambudde nekyo olina okumanya buli dakiika eyitawo bingi ebikya happeninga. Lutalo luli wakati wa Iran, Israel, United States of America ekintu yakiyingiramu wakati awo. Nalabye ne Bungereza ensonga bazimutaddemu. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze Abaseddi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo
buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Batidde omusunzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.